Weewaawo kakati ssebo oyongedde n'ogamba nti wabadde ndowooza oba odda waka kati olina ngeri gye wasinkanyemu omuvubuka bamuyita Umaru. Kakati ogambye nti Umaru alabika yadde yawangudde ekifo mu gavumenti oba nga yafunye ekifo mu gavumenti. Mu butuufu nga n'akaduka ke yabadde alina ng'olaba nti yakaggyeewo ndowooza oba nga ataddewo n'edduka nga ddene kuba yadde yawangudde ekifo mu gavumenti. Umaru mu bubaka bwo bw'otyo bw'ogambye ne weewuunya nnyo. Kati ogambe wagenza okulaba ndowooza nga olaba otwala jambula ebintu ebiringa ebibala empafu bw'otyo ebibala bwe bityo mwaddemu n'ejjambula biki kati ng'otwalira baana otwalira baana. Kati ogambe nti bwe watuuse wagenza okwetooloola emmanju wabaddeyo tooyi ate yadde eguddemu omwana. Ogenza okulaba omwana ndowooza nga yeesiize ndowooza n'oyita mwannyoko ndowooza ajje mulabe engeri gye munaakikolamu. Kati obubaka bwe butyo bwe buli nga bwe wabufunye. Kati nze kankuwa amakulu gaabo. Kati ssebo njagala omanye bulungi nga era bwe nkunyonyodde okuva waggulu ate ojje ng'ogoberera ensonga zino nga bwe nze nsengeka. Kakati Umaru kitundu kya Kabaka Ndawula nagge buli lwolaba omuntu yenna alina amannya ageekuusa ku by'ekisiraamu bwe gatyo oba oli kukoowera Kabaka Ndawula kuba Kabaka Ndawula yali munyeenya ate Kabaka Ndawula Ssemwezi. Era nga bwolaba enneeyisa y'Abasiraamu bwolaba nti ku muzikiti waggulu wabayo akabonero k'omwezi wabayo akabonero k'emmunyenye. Kati Ndawula Ssemwezi Ndawula yali munyenye. Obusiraamu ebiseera ebisinga obungi mukama waabwe tebumumanyi mukama waabwe kwana bagamba nti amadiini bya buwangwa okuva ewaabwe ale naffe tuli mu bya buwangwa. Teriyo kigambo ddiini, teriyo ddiini nti ddiini wabula bibeera biyitibwa nzikiriza. Kati ddiini nti eddiini y'Obukatuliki biri bya buwangwa okuva ewaabwe era nga bwe baali balina obbikola naffe no bwe tukola ebyaffe bye banoonya okufuna oba bye basinza bwe bafukaamirira naffe no bye tufukaamirira. Teriyo myoyo gya njawulo, emyoyo gye gimu. Ffenna tunoonya oyo omwoyo gumu, bamalayika be bamu. Twawula njatulo olw'amawanga ag'enjawulo, amawanga n'owulira nga bali emisambwa bagiyita bati nga naffe tugiyita tutyo okusinziira mu njatuza zaabwe ez'ennimi. Akati obuwangwa bwe bumu, obuwangwa tebwawukana. Amadiini kye gasinza, amadiini kye gasaba naffe no kye tusaba. Okitegeererwa kuba nti go galina enjatula yaago nti ono Katonda, ono Godi, simanyi ono enjo gundi biki bwe bityo. Okitegedde ono nabbi gundi bwe bityo. Kati bo okusinzira mu mawanga n'enjatula n'enjogera bye bitwawulayawula mu mawanga naye ng'ekintu kiri kimu. Bweba ddiini, eddiini gye basaba eddiini gye tusoma twawula njatula na neeyisa n'enfukamira n'ensinza. Okitegedde n'engeri gye tuweerezaamu naye nga ekintu kye tusaba kiri kimu. Ffenna tuli ku buwangwa ate obuwangwa bwa muntu omu waaba Katonda. Ffenno tumuyita Tonda liiso ddene eddunda Namugereka kiwa mirembe. Okitegeera. Kakati ebintu ebyo bye bimu. Kati Ndawula yakka munyenye yakka Ssemwezi era akabonero ako katambulira wamu mu bubonero bubiri Ssemwezi munyenye. Kati ke kabonero akabeera ku mizikiti. Okitegedde biri nabyo bya buwangwa era birimu byebyo. Kati Kabaka Ndawula nga bw'olaba Abasiraamu beeyisa era Kabaka Ndawula bwe yeeyisa emmere gye balya nti piraawo omuceeri empeke ya nnabbi eyo gye balya piraawo alimu ennyama oluusi bummonde biki era bye bijjulo bya Kabaka Ndawula. Abasiraamu okutuukira ddala ne mu nsi z'Abawarabu balina ennaku ze bagenda nga ne bagaba ebyokulya nga sweets, bisikuiti biki mu nsi z'Abawarabu eyo mu Oman luddawo eyo Dubai. Balina ennaku oba kibeeranga ku celebrating oba kiki. Balina ennaku mu mwaka ze bagula ebintu ebyo ne batambula ku makubo nga bagenda bagabira abaana n'abantu. Okitegedde. Kale ate era Kabaka Ndawula era by'ebintu byatambuliramu. Kakati ebyobuwangwa bwawe ne weebuuza ebyobuwangwa bye bimu mu mawanga ag'enjawulo mu nzika gye byakkamu. Buli nsi mu buwangire bwayo, buli ggwanga mu buwangire bwalyo n'enjatula yaalyo lwakuba nti bba tebali bajja nga baagala tusinze nga bo.
tusinzenga bo ebyaffe tubireke engeri gye tusinzaamu kyekyenjawulo kye tulaba naye nga bitusinza bye bimu twawula njatula n'enjigiriza kati bo bayigiriza batubuzaabuza nti si bye bimu n'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono kati ate ffe bwe tugenda mu buwangwa n'ennono n'otaganjula munda ogenda okulaba ng'ekintu tusinza kimu kyekimu byonna bya buwangwa okitegedde kakati mbadde njala kujjirayo linnya lya Umaru buli olaba erinnya lya Umaru mu bubaka oba olaba Kabaka Ndawula buli olaba omuntu yenna ow'ekisiraamu oyinza okulota abambadde entalabuusi oyinza okulota abantu abali mu mizikiti bintu bifaanaganako bwe bityo oba olaba Kabaka Ndawula kati Umaru abadde awangudde ekifo mu gavumenti era ng'olaba wakabi abadde n'oluduuka lutono byonna bikyuse kati kyekyo kati yeggwe okitegedde yeggwe ogwo mwoyo gukutuddemu ogwa Kabaka Ndawula ogwa Kabaka Ndawula kati oyina okwegendereza amaanyi gazze ate amaanyi mu kujja Kabaka Ndawula yagambye nti munene Kabaka Ndawula yakugambye nti bw'oli mutegeera ajja kusuumusa bw'oli mumanya ali kufuula ow'ekitalo bw'oli mumanya ali kuteekawo badde tosuubira bw'oli mumanya ali kufuula kyewali tosuubira bali kwagala bali kunoonya bali kweyunira naddala ab'ekika bali kunoonya gwe bw'olabanga ng'abaakabi baganda babalina ku ssente bannyoka balina ku ssente abateeguya babeeramu mu bika balituuka ekiseera nga beetaaga ggwe balituuka ekiseera nga bakunoonya ali kutuuza mu kifo kye wadde tosuubiramu okitegedde ali kulinnyisa eddaala lye wali tosuubira ali kufuula kye wali tosuubira ali kuwa bye wali tosuubira Ndawula mugagga okitegedde kyekiri nti Umaru nga yafunye ekifo mu gavumenti nga n'akaduuka katono kabaddemu olaba nti byonna bikyuse tekakyali kaduuka ako ekifo mu gavumenti byebyo nti kati gwe buno bw'olimu bw'olowoolezamu olaba ng'afuna si byebyo bajjajjabo baali bagagga baali bafunyi kati gwe buno bw'olimu bweweerimbamu simanyi ndi Bulaya nagenda kukola oli okyali weewe oli kataala kitegedde ye lubaale mu ndaba ye y'ebintu yagamba kale laba ono bwe yeejinga bwe yeediba onkola mbw akola ssente kati ezo ssente kati abasajja banene bali mu lubaalewo bakabaka bulamu balandiroodi bannyinimu babeene baleeri beesekera baga kale laba ono omugwagwa kati wano abala nti akola fe ssente fe bugagga kati wano akola kati ulwokola ne bakusasulayo akeezi oba kamu abiri oba 800 manye abali abasinga obungi abakolakola mu biyumba security guards biki mutera kufuniramu miliyoni 1.2 miliyoni oluusi 2 bwe bityo mutambulira awo kati bakusasula ng'okinaguka ng'oyimiriza ebitogi kati eno waleke Uganda nga bakuyita muzeeyi kati muzeeyi naggina nze mbadde ngamba omwana bamugoba fiizi mbadde nkusaba onyambeyo ttaamu emu ngoya kale kandabe kale ku Lwokuna ngenda kukuteerako eri bakuyita muzeeyi kati bbe eri baleka mu kyalo bakataala banno bakataala banno kati gwe ate ne bakulabanga omugagga okitegedde omanyi kati naggenda olina bwe waleka ku kyalo mwalimu babulaza bo bannyoko mwalimu mikwano gyo kati mikwano gyo abawulira nti oli eyo bakataala banno bakataala banno kati bo bali eri bo bakuyita muzeeyi bagabula banne naggenda yakikuba naye kimanyi nti nalina Bulaya biki kati ate ye bo bajjajjabo bagamba laba ono weewe okitegedde olwolumu bakuyita nako ne beesekera mu bumooli kati laba ono fala mbu bamusasudde mbu alina ssente okitegedde eri bakubidde muzeeyi naggenda nti kati mbadde nkusabayo onyambe emitwalo 4 namuwa n'ekizibu kati gwe ngeno nawe okalubya omumiro ku ssimu obuzibu obwazze butya anti kakati mwana bwe yabadde agenda kusomero nalwana ne munne kati musango giri wegiti ne wegiti kale kakati ku lwomukaaga ngenda kuteerako bagambe bagume ssente ngenda ziweereza kati eri bawulira omumiro nga gwakyuka n'okukyuka nga kati erubaali
lubaale ye akuyita Kataala agamba ne wano ba Kataala kati buno obusente fe abantu abapanga ne ssente bajjajjammwe twalina ebyobugagga twalina amataka okitegedde katoteeka okuba nga ne mu luwalewo mulimu abagulako ku train olinga yagulako ku train ng'ebiseera ebyo mu bakozesezanga ssente zino ezagattanga amawanga zino zirimu ebituli waliwo ssente zirimu ebituli ze tuyita ezawaafe ezo siringi 1 siringi 5 waliwo mulembe omanyi nze siri wajjo waliwo mulembe wetwaguliranga ebibanja siringi 15 n'ogula yika 5 n'ogula yika nga 6 n'ozigula 25 siringi 25 omulembe ogwo waliwo wetwattiranga ente battiranga ente nga bonoogenda kulufula kati ng'ennyama bagikwata mu ngalo bwe bati oli naageza naakuwa ennyama kati wabangawo twakozesezanga mu laatiri mu kifo kino kye twandipimye grams oba kilo kati ffe twakozesanga laatiri eyo bwebityo ebiseera ebyo kati jjajja wayinza okuba agamba nti nga ye we yakozesezanga ssente ze ezawaafu nga yakolanga ng'agatta mawanga nga wano ga East African Community ebiseera ebyo embeera yagattanga oba omukago gw'amawanga kati nga jjajja wayinza okuba naganze nagulako ne ku train kati ng'akulaba ate gw'oli Kataala olowoleza mu bukadde 2 olowooza mu kakadde kati nga buli wabeera abakulaba naga bano ono nagenda Kataala tegede nga yeesekera kati kyekitundu kya Umaru ng'olaba nti yawangudde ekifo mu gavumenti bamunenyisiza eddaala bali ku gwe bageya bagamba nti onootutegeera bonootumanya tujja kulinyisa eddaala kale nno awo kanveewo kati oyo obadde Kabaka Ndawula era Kabaka Ndawula yakulaze ng'otambula n'ejjambula n'ebibala ebirala ebyenjawulo ng'obitwalira baana ssebo nagenda bakubanja ekijjulo ky'ebibala okigabula abaana nga kuliko omubisi gw'enjuki kuliko omuzigo omuganda obutunda ffene bikajjo jjambula oyo gw'olabye empafu osobola okugabula wotameroni amenvu obutunda emicungwa bwe bityo kati ebibala ebyo babikubanja ekirala bwetolodde emanju wabaddeyo ttooyi kati kino ekitundu kibadde kya Bwakabaka bwa Ndawula ekya Umaru n'ekitundu ky'ebibala Bwakabaka bwa Ndawula kati Obwakabaka obulala kati kuba otuddeko Obwakabaka bwa mirundi 2 Obwakabaka obulala bwe buno Bwakabaka bw'olabiddeko ttooyi nyumba ya Kabaka kati ttooyi eyo olabyeko omwana ng'aguddemu oyo mulongo Kizza yenna abadde ajjudde ebbi ekyo kitundu kati gwe kyogendamu singa onoobeera ojeemye nti ensi ejja kubijjira abooluganda lwo bajja kubijjira emikwano gijja kubijjira kale Kizza ajja kubijjisa ojja kubulako omukwano ojja kutuuka ekiseera nga emikwano ogikwana nga gikuyita mu ngalo nga towangala na mikwano ne waba girlfriend ng'omufunye nga tawangala mikono gyo just mwagalana n'akwagalamu wa myezi 2 oba afunye lubuto lwa mwana bwe bityo naye nga mikwano teguwangaala n'emikwano gyennyini egy'ensi n'emikwano egy'oluganda nga bono Abaganda bewayonka nab'ebbeere mujja kubeeranga nga temuwangaaza mukwano kyekitundu ky'omwana oli ng'alina bbi agudde mu bbi oyo mulongo Kizza kakati n'oyita mwannyoko akuyambeko kituufu nakugambye nti olina mwannyoko ewammwe we mwazaalibwa mu nnyumba ya kitammwe aliko ensonga za lubaale era atambulirako obulongo era nga mwannyoko oyo mulibeera babiri mu nsonga oli mwetaaga ali kwetaaga mu kutambuza ensonga za lubaale era nga mwannyoko oyo kitundutundu ku ggwe ate naawe oli kitundutundu ku ye era kyekitundu mwolabidde omwana nga yeesiize bbyo yabadde mulongo Kizza mwana wa Kabaka bulamu ng'olaba nti yeesiize bbi naye ng'olaba nti mwannyoko alina okuyitibwa tteeka kiragirira bw'olabye omwana oyo ng'alina bbi omutima kye gusoose okugamba gukugambye ogenda oyite mwannyoko n'olwekyo mulibeera babiri mulina kuba babiri weewaawo kansuubire nti ebintu bino obitegedde bulungi omanyi nagenda olwawo okutegeera kyekisinga okuntamya ne bwe twasomeranga mu ssomero omwami ono yalinga akoppa ate nga ayagala nnyo ebintu by'abawala ebyo kale wewunye yabanga mwana muto just gundi mbaliriramu yabanga mupifo kubanga mupifo omwana abeera tannamanya by'abakazi by'abawala naye ono omwana nagenda yalinga eby'abakazi abimanya eby'abawala ng'alingiza abawala
atambula n'obulabirwamu n'akatega ako omuwala wansi ng'alingiza empale. Imagine P4. Kale no musajja ono nagenda ali muzibu nnyo biseera ebyo twasomera awo. P4 oba kyalina kyakusatu ng'ayagala ebyabalinzi naye ng'ate wano mu kiraasi tasaza nga akoppa era bannange baatuuka n'omutuuzaako yekkeri ku desiki yekkeri emabega abawala nga bamufuukidde awo nga ne bamiisa abalingiza. Kale kansubire nti ebintu bino bitegedde bulungi akuume lisodde ne ddunda Namugereka Kiwa Mirembe nze Omulangira Jjuuko Munnabuddu.